Omufere omubbi omukumpanya Muhamadi Nsereko leero munnange bwino wuuno avuddeyo. Tetumanyi lwaki abantu abakolagana n'omwami ono ebiseera ebisinga munnange bavaayo ne beemulugunya ate nga ye bw'ajja mu kamera atulaga ng'omuntu omulungi, omuntu akolaganika naye, omuntu atalina buzibu, naye twewuunya nnyo ng'ate omukulu ono abantu baagamba nti nno akolagana nabo munnange ebiseera ebisinga bamwemulugunyaako ng'omuntu obubi. Tetumanyi katemba ki aliwo mu kintu kino, naye ffe weetuli tusigala tubiraba era tusigala tugamba abantu baffe nti bannange tubeere beegendereza nnyo kubanga ekituufu tetukimanyi, naye nga lwaki buli omu aba complaininga ku muntu. Ye question yange gye nnyinza okuleeta oba gye nnyinza okuwa, walitabye abantu bangi nnyo 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 abakolaganye n'omukulu Muhamadi Nsereko naye bonna nga bali mu kwemulugunya. Nejjo mabegakaawo omukulu Muhamadi Seggirinya munnange yali akolaganye naye abo twagenda obbigwamu nga balina kabaadi kaabwe ak'enjawulo ke baali bapanze okuyisaawo. Katwala wa mwami ono yali mukwano gwa Muhamadi Nsereko aleese bwino omukambwe ng'era atugamba omukulu Muhamadi Nsereko si ye muntu omulungi okwesembereza. Tetumanyi kibuze buki buli munda awo wakati wa Muhamadi Nsereko n'abantu basinga otambula nabo. Muhamadi Nsereko nga tukulaba ng'omusajja alina omutima omulungi, ebiseera ebisinga ovaayo n'oyogera naddala ku bagenzi. Twakulaba wakatolubwama wayiwawo omubiri gwe gwonna ku bulamu bwa ku lumbe lwa katolubwama. Netukulabye wa muganda waffe Ismail Chuli nawo wayiwawo omubiri. So tukulabye mu charity activities nnyingi nnyo, naye tetumanyi lwaki bannansi bagaanye okukkiriza, bagaanye okukulaba nti no olina omutima omulungi, wabula buli omu akwevuma bwevumi. Abo bakola ki? Ki ky'obakola? Sooka otunnyonnyolemu awo. Muhamadi Nsereko bannansi okubaba nga tebakuliiko, tebakulaba, bo bakola ki? Byewuunyisa. Naye nga bino byonna tujja mufuna mpola mpola, tujja budde bunaageera okuziba nga tumaze okutegeera Muhamadi Nsereko y'ani. Era ebimwogerwako bituufu oba bamusibako matugambuzi kumuliisango, nakyo kisoboka okuba. Naye nga ffe weetuli wano tubalinze Muhamadi Nsereko ne Seggirinya Muhamadi muli mukukuta misana na kiro muli eyo mukukuta oba mukukuta ki? Tetumanyi kiki mukukuta, naye tubagamba nti byonna mubikukute mujja bimalayo era ffe mujja tusangawo we mwatulese ate tugambe ekituwa kye tuyinza kugamba okuggyako okutulwa ne tusirika ne tulindirira ebigenda okuva mu kukuta kwammwe oba bibamazaako oba tebibamazaako. Naye nga munnange ye Uganda. Muhamadi Nsereko konna koobala n'omukulu Seggirinya Muhamadi mwabakamanyi babiri kali wakati wo, naye ffe tetubimanyi era tetwagala kubimanya nnyo, wabula kye twagala kwe kulaba ng'eggwanga lyaffe lirineddwa era nga tufuuse bawanguzi. Ekyo kyokka kye tuyinza obbagamba kye twagala. N'ebino ebyokukuta byammwe mukukute mu Uganda yammwe ate tubagambe ki? Nga mmwe kimwagala kukuta. Tuwa kye tuyinza bbagamba naye nga tubagamba bannayuganda bo bali ready nnyo okununula eggwanga lyabwe ate wamu n'oddirwanirira nga tebeeziziikiriza, tebalina gye batunudde ebbali wabula nga batunuulidde kimu kulwana ggwanga lyabwe lifune ekituufu, lifune obukulembeze omulungi, lifune obuwanguzi, lifune okulunulwa. Kyokka ekyo bannayuganda kye batunuulidde. So Muhamadi Nsereko mugira mukukuta ne Seggirinya bwino owulirireko naawe engeri Muhamadi Nsereko gy'akutamu ne Seggirinya etise bangi nga bawuniikiridde. Bassebo ne bannyabo tukomyewo okubaako, omanyi waliwo abantu kati baba ateereddwawo okubuguyaza ensi, abajja ku koozi ennene n'abaleeta ku busongasonga obutalina mugaso. Owulidde? Seggirinya ssebo ng'olabye n'obulwadde. Bulwadde bukulumye, tukulabye ng'era bwe wagambye nti okozze, tukulabye okozze, naye ng'olabye nabwo. Naye nga tonnaba kugamba nti wayiswa mu ffumbiro tajjanga ku ntaanaayo wadde okumuyiira n'olaamira maama wo amuyiira akataasa k'enfuufu. Sooka weebuuze nti bwe wali tonnaba kumangamanga kuva ku bantu bye baakutuma okubalwanirira ku koozi y'abantu, wayiswa mu ffumbiro yali ku sayidi yo, kati kijja kitya olwaleero abeere ku sayidi endala? Ensonga eri nti oluvannyuma lw'okukwatagana n'Ensereko ne bakutwala oli eri obusente kyekyaleese obuzibu. Nsereko talina muntu gwakwatako n'atambula naye n'aba na mirembe.
tunuulira abantu bonna bazaatambula nabo. Karuhanga ow'Emubende taba kumuddukako singa naye tali mu paalamenti. Zaake Butebi bwe yali yakagenda mu paalamenti yali mukwano gwa Nsereko nfe n'amuddukako ng'alaba amwonoona n'agenda ku sayidi enyigirizibwa ey'abantu. Olwaleero abantu Butebi bali naye. Tunuulira omugenzi Katolo Bwama bwe yagenda mu paalamenti n'akwatagana n'Ensereko. Bwe yaddayo mu constituency akalulu baakamuwujja teyakomawo. Kakati olwaleero Seggirinya naye wakwataganye n'Ensereko. Abantu buli lw'okwatagana n'Ensereko bakulabira ddala ng'abaliddemu olukwe. Oyo sitaani wa ku nsi atambula obutambuzi. Olwaleero njagala ogende mu constituency owulire abalonzi bo kye boogera. Bakuwandira muliro. Oli kuwayiswa mufumbira omuwalampa otudayivaatinga tuli ku kozi ya nsi yonna tuli ku kozi ya ggwanga muleetaleeta obuntuntu obw'ekisirusiru. Gumira Nsereko gye yakutwala omuliro gukwokereyo. Okujjako nga weeterezezza mu bwangu naye constituency ya Kawempe North naawe oyinza obutagikwatamu. Kyotegeeza nti gwe Seggirinya gwe wali osinga Latifu Ssebaggala obuyivu oba okuteesa mu paalamenti oba obugagga. Lwaki abantu basalawo bagende naawe? Kakati nno weetereze. Owulidde oyo Nsereko kasookedde bamusindika adde mu bantu. Oluwumula luno lugenda kuggwako. Yasirikira gy'asirikidde. Yalowooza nti abantu bawumbatuutu. Ajjanga kujja n'obusente ku ssaawa esembayo abantu abacyankalanye ayitewo agende mu paalamenti. Nkulayirira tosobola kudda mu paalamenti gwe Nsereko. Era njagala olambula ekizimbe kya paalamenti. Omanye buli muntu waatula ne ofiisi ye ng'okirambula omulundi ogusembayo kisigale mu byafaayo tinange naliko mu paalamenti. Ffe tetuyinza kuva ku bantu batulwanirira. Abantu batulwanirira. Omusajja wuuyo atambula mawanga Bobby pulezidenti w'abantu alwanirira abantu. Gwe oli ku kozi yiyo wekka ng'omuntu Nsereko wekkusa na famire yo n'abantu bo. Abantu bonna be watandika nabo ntandike kumenya omu ku omu. Bali luddawa olwaleero buli omu akuwanda oluusu ate okuviira ddala Makerere ng'okyasoma. Owulidde okuviira ddala Makerere ng'okyasoma abaana be wasoma nabo bonna buli omu akuwanda oluusu. Wano bwe wali mu studio ne looya ono eyawolerezanga gundi erinnya ndyerabidde ne mu mutwe. Semakadde looya Semakadde yakola ki? Yakugamba nti gwe Nsereko saagala weefuule mugezi. Bwe twali Makerere wafuna mmeka? Nze nafuna first class upper gwe wafuna mmeka? Waddamu ki wayagala kulwanira mu studio? Naye gwe Nsereko tukulaba. Oyo Seggirinya byagenda yeekaabya maama mufumbira bw'ataba ku lumbeerwo n'otagenda mu ttaka oba bw'abaako n'ozuukira kati nova kuwayiswa mufumbira. Abo abasajja balwanirira nsi yaabwe balumirirwa abantu bonna so singa abo Bansereko abeerumirirwa bokka. Ye muddiru bw'agibamu nga yagenda ogifunamu oyo yafunamu. N'olwekyo wummuza obutuuliro bwo Seggirinya n'Ensereko mutuveeko mummuza obutuuliro. Temuddamu kutumanyira. Ffe tuli banyiivu nnyo. Tubawerekedde okumala ebbanga ddene naye nga mmwe mufunamu mwekka. N'olwekyo tuuza obutuuliro bwo Seggirinya olye ssente zo n'Ensereko wo abantu bamanyi ekituufu. Era bw'onoddayo bajja kukulamula nga bwe tugenda okulamula Nsereko. Tosobola kuddamu kuwangula constituency eno. Nze nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Bw'oba oyagala vaayo otekeyo omutwe ne tukwegayirira n'okudda nga bakusindise mu paalamenti odde mu constituency n'otadda mu constituency omala myezi 2-3 oli ku nnyonyi oli bweru ebweru gy'okiikirira. Bw'ovaawo mbukazibwe nze ndayira tusobola kuddamu kukwatagana naawe ne bw'ojja naki tusobola kuddamu nakumaze nakunaabye nga bwe nanaawe ebbeere lya nnyabo. Tosobola kudda mu paalamenti ate tusobola kuddamu kukolagana naawe wadde okutambula naawe. Mulwanirira abantu. Muli ku sayidi y'abantu abanyigiriza so si abanyigirizibwa. Ate nga mufuna ebizibu nga muvaayo nga mutukaabirira mutuwolomera muwoloma biki? Gwe Nsereko abantu bameka b'otambula nabo ebweru nga bw'ovaayo omuntu asobola okuddayo n'agamba nti ono yali ne Honorable Nsereko. Naye abantu bemumanyiira batwala abantu ebweru ate ne babatwala ku nsonga ez'omugaso nga ne bw'aba avuddewo asobola okuddayo n'abaako ky'atandika nakyo.
naye mmwe muli mu kwekkusa mwekka nga muvaawo nga mutulekanira mutukaabirira. Gwe gumira amaziga go va ku bantu. Owulidde va ku bantu. His Excellency Bobi Wine yakuyiirawo omubiri mu bantu bonna sigo wali osinga latifu. N'agamba nti asobola alumanyi. Eyo yali popularity nga akutunda era naggusa ensonga y'ofuuka memba wa parliament. Bw'owava mu bantu nodda ku sayidi enyigirizibwa yabadde naye alina okuvaayo ate tannaba kuvaayo. Gwe mukisa gw'okyalina nga bwe yayogera ku Kagabo ti oyo Kagabo yeekiikirira bibye mumuveeko era mumulabiranga ddala. Ate waliwo n'ababaka abalala mu Kampala wano temulowooza nti tutunuulidde abo. Mwenna tujja bayisaamu eggaali mwetereeze mubanga tumanyi kiki kyabatwala mu parliament. Si mmwe bagezi mwekka abali mu parliament, abantu bangi abagezi naye baasalawo basindike mmwe mutubalemu amagezi temuddamu kutukaabirira. Ate nno ke nadda ku luno nja kudda ne bwino wa Nsereko oyo ajja kwekaabira. Nakwambala sijja kuta ata nani nja kufiirako. Paka ng'okoze ebyo bw'onoogaana parliament gisiibule ogirambule ekisanja kye ekisembayo. Tukooye okutulimba omulimba omuwerekera n'omutuusa ku luggi tukutuusizza. Ffe twewaddeyo okuvaayo tubalabise tubuulire abantu amazima amatuufu. Basajja mmwe tubakooye. Bwe buba bugagga kye muliddeko kimala mugende n'obwo. Aha, ate munnange obufeere bwa Muhamadi Nsereko bugenda kweyoleka mpola tugenda kuba tubagwamu. Abantu batandise okugyayo bwino, abantu nno batandise okugyayo ebyama, abantu nno bakambwe, abantu nno banyiivu. Muhamadi Nsereko oba olina kyewakola abantu jangu weetondera abantu kubanga abantu balayika nga bakuvuddemu. Katembatembawo gw'okola n'obubibbi bwo bw'ogenda okola ku bantu munnange Muhamadi Nsereko tukuguddemu ne munnayuganda abadde akyakuyinamu essuubi alabika nga akuvuddemu kubanga agali wano galaga nti nno neyo gy'ogamba nti bulijjo olwanira kati ng'omukulu omugenzi mukato lwama naye wali onoonyayo kubba mabugo. Really? Bino byonna bituufu. Abamu munnange tubaye tetubimanyi bitusanga wano naye nga tubagamba tujja bategeera mpola ate tujja baanika ensi ejja bategeera. Abantu mmwe ababi mutwezibikamu nnyo ng'oluusi tetubamanyi naye kaakati we tulaga wano mugenda kwejjayo mugenda kwesowolangayo mpola tujja bategeera. Abantu abakolagana nawe kasita batandika okugjayo ebyama omanya nti akako kaweddemu. So n'aka Muhamadi Nsereko kalabika nga kaweddemu. Yessaawa munnansi naye munnayuganda otegeere Muhamadi Nsereko yaani alina bigendererwa bye ebirala takuliko gwe munnansi wabula kyaliko kulaba nga akwonoonera asaanyaawo nga bwe mumuwulidde byonna byogeddwa buli kimu kyogeddwa. So tewali mawulire mapya nga genda kujja ku Muhamadi Nsereko naye nga tumugamba byonna bikole naye akimanye nti akalyango k'okugwake amaze okukakonkona. Seegirinya Muhamadi munnange naye bw'oti wasalawo tetujja kugana nsalawo oyo naye tukusabira osuuke bulungi oddemu okola emirimu gyo nga bw'oyagala ogikola. Tewali muntu ayinza kwagaliza munne bulwadde, buli omu tumwagala abeere mulamu. So tukusabira obeere mulamu. Bw'owaayo esembero za sitaani mwanirize ddala era mubeere ne sitaani wo mugende mwenna.